Kitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Naye obimanyize defense wakalevako ekisa ebintu ebyo nga nabigaana tojjukira mabegako ebintu ebyo tuletera obuzibu kalevuga ekisaako nga nabigaana dda ekyalo kino mpuya kibiyimba nagamba abantu bayitemu bagambe kalevuga ekisa babiveeko katonda akola kiwano mukulu kasigo Asti awadde ampulidde nga ndi eno najja andabeko ko katonotono. Mwagalwa bangi nno yakuntumya naye. Obadde obuze nga tokyalabika. Gamba kyanti okuva luli twali mu byokutendeka ebyemirere. Omwagalwa bangi nga kwetaagira ddala. Waliwo ensonga zo kati ate defense okyalina ky'ovya mwagaza wano. Kulika tewaliwo nnyo kuba abadde just aze kumbuuzaako obuuza katono. Defense kati mukyalina byemumaliriza kuba omukulu ono abadde yeetaagibwa ku nsonga njenyenza omukulu oyo pulira muyita wakalivu kulungi ak'ekisa kiki kye mwakazuulamu ennyo akalivu mbu akatuufu ak'ekisaako kana akalevu kajja bafugo temunaba kati naye omuntu ono wakalivu kana akatuufu namugana okweyita obulebule ku kyalo kuno ndaba alina alina kyazimba njagala obeera embega nnyo wamu nekisobola ekyalo kino akakalivu akasufu ako Obwo busonga butono nnyo njagala nnyo wegendeza abantu ogezeeko bakakasa obwo busonga butono nnyo kibere kyama kyaffe just kuleetera buleetezi mawulire ga kalevu ago ekyo Kisawo eki ate obuzibu gwe mama wo omugamba mama wo bugamba waki kati dadi labayo bwajenga tetumugambye netugatwala ayomba mulika yombe gogana omugamba omukazi omumanyi omukazi oyo n'atabuka n'atutabukira tutundeko ensawo emu tukole ogende mu kitwagambye ate lekerawo n'okwambala bino ebintu ebisweta birekerawo newe tokyava mu bisweta ojja kulwalya bwere enaku zino empewo nnyingi wangi kolaki okyali mama yuningedda ndi mu mayuni sewo oli otya yetuli sewo era sewo olina muwalawo sewo mukyeba kale omwagala w'abangi mukolera nno ddala ate kati ndaba ekibundi kyonna wakijjuza amayunise nteekamu naye temutya temutya sikyabalinako buzibu temuwa busuulu obusuulu mubuleke agwa bukyoga simala nali nkusabyeko obusuulu era kati mukole bye mwagala ku kyalo kuno kwate gwokimanyi oli wange okuva edda tuli ffenna omwana yagera nangamba ekigambo mumbejja ekigambo kyansanyula nempuliranga amba bannaye okintu nga mukikoze webale nnyo naye wasinziira kuki okugamba nti omukyala bwatampe kalugulu simanya ave maka agende tokikola zesawula mu maka gamu omanyi yabamba manyi okweyita nti ateekawo kaddakawo byonna olina tubizingezinga entebe ye nino gitwala kuba yenda bagenyeza ne bomugaa tugende egindi genda sigenda wano genda wano tamanyi nti olunze nambula nsiga ye ali waka atudde kale ntuuka mu makungula ate muwe ate defense yali akola omulimu ogwo defense namusuubiza twasisinkanako eyo alina kusika kuba defense talina kutunulira birala talina kutunulira bontebe ya mukulu eri entebe yaffe ffe tugisobola defense alina ebizibu bye asobola kubeera mu bya defense n'oba omulabyeko gatadda muwana kalevu kasufu asigale ku byalina okukola ebisigadde
tubitambuze mu maaso kuba oli ssaawa yonna ndaba agenda asigale gwa kukuuma kyalo ndaba agenda asigale gwa kukuuma bukumi kyalo kale era kazinze muzeyi Kasigo wooli ndabika njabudde tunaddamu naye ebibe byaffe byaffe bya babiri obwo obusonga butono nnyo nnyo obwo obusonga butono nnyo bwakukolako Defense ajja kutwala ekyalo kino ebyo by'omutendesi byajja wano atufuukira ekizibu yakajja ku kyalo ennaku 2 mbw ate yayagala okubeera chairman bwani genda ng'embuyaga besuula mu nnyanja zaweekendera eyo oleme tumalako mirembe ku kyalo Defense ajja kujja Wakalevu akasufu ajja tukolera bye twagala era nze kambabuulire kati tewakyali buzibu bwonna ku kyalo eyowa ondowoozaako kiye nakimanya webale era ekyo nakisuubidde akalulu kange webale akoko kawe kati bano batalina kumayo balwatuba beme tukulegano ekitawuluzi kino kyekitawuluzi toseguka ekitawuluzi nga kikutuusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alkulikumbucha ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment ekitawuluzi olaba tomanyi ate nga tebatomanyi